Baby Doctor, nkwagala nnyo era nkwagalira ddala lubeerera budde bwonna. Tetuli ba disabled, just kikula kyaffe bwe kityo. Kokatiko osobola okwenyumiriza mu sayizi yo nga bw'otyo bw'oli n'otagamba yii singa nali muwanvu nnyo nnyo nga Sonko. Mbadde nsaba nsooka entuusa obubaka buno. Okay. Bano abantu abali mu kikula ng'ekyaffe. Yes. Temulemererwa mwekkiririzeemu tusobola. Kyenjala osooka otuusaako. Abali eyo nga mulowooza nti munaatwawula munaatulemesa era abamu mbalaba mu komenti nti kati kutuwe ku mukazi wo mukazi wo baagala abaazikemuuko mu ggwe. Abali eyo nga mulowooza nti naakemebwa mangu nedda kyo tekisobola kubaawo era tekiribaawo. Omulungi wange Mama Africa, Mama Bulamu wange ndakwagala paka. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 10. Kale omukutuguta ndiko sinziro kubanga tukuweereza nze Sonko Muhammad. Ndine Katiko, ndine Rashida. Sigo mundi gusoso kubanga tukola nabo waneeno. Mwalabe program ya social network banga tubawa series mu bitundu kuba twalabe nga mwetaga okubanga mumanya. Question ze singo obunze mugendo beranga mubuza mu comment section ze jjo kubanga zituviirako kuba nti obudde bonna tujja tokubanga tubawa kikina bakigenda maaso mpozi n'ebipya ebinabaawo. Nyagala mbabuuze kutubeera tinga tweyongera maaso naye tuyina ebibuuzo ebyenjalo ebadde bibuuzibwe zimu tuzijja comments ku TikTok zaabwe endala ziva no ku YouTube channel yaffe ya Good Anti Management. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Oli kiriya? Ndi kiriya. Asoso kulaba omundi ogusooka leero sooka oyongere omweyanjulire. Amanya nze Nabakywa Rashida. Aneddira Ngonge. Akabiro k'Engonge kabaki? Kikijjukira akabira leka tutunulira nze. Kati ko tubuuzeeko. Muje baliko muli mutya. Sibye mutya. Mwebala twagala n'okutusiima n'okutongera obuwagizi. Wadde beebuze eddoboozi olikozesa ki eddoboozi nga ddene? Eddoboozi just. Lijjabuzi. Ddene liringa eriiso. N'olukundo. Olukundo kyeki? Laavu nayo. Ne kati oli wa tribe ki? Oli wa ggwanga ki tribe? Oli Muganda? Ebyadda? Nze Mbogo Abdurrahim. Mbogo Abdurrahim. Bambogo babiri abeddira ki? Babeddira Mbogo. Jjajja wange Kayiira. Bambogo babiri abeddira Mbogo? Beddira Mbogo. Jjajja wange Kayiira. Amannya nga Gakyagulanyi bwe gatyo bwe gatambula Gayawe bwe gatyo Badumba. Gwe osibuka saidiwa buli omu abaako gyava nti ono w'e Masaka ono w'e Bugerere ono waawa gwe osibuka saidiwa? Nze kale nga bwe nkugamba iPhone katukyuseemu nkukankozesa eno ngiteeke wano. Lenfune obadde ogamba nti bajjajja bakola batya? Bajjajja baffe kale wetukulidde. Tukulidde mu Banyankole naye bajjajja baffe basenga. Banyankole eri West? Yeah, Western. Bajjajja bakola batya? Rentuha. Bayitawe wa? Rentuha zi side za ng'ogenda Bushenyi.
Tegezo lunyankolo lumanyi wabeerayo okugwa ebbanga oba bakusala bo bye babeerayo nabeerayo naye nduwulira naye okulogera bwe buzibu so njogera mu kala akatonotono naye teruli nnyo nga bw'ogamba nti dundi mu musaayi. Ate gwe Rashid osibuka wa? Nsibuka obuzaaliranwa Matugga. Mutugga wano eno? Maama wange gye nkulidde wa Lusubi Mukono. Gy'obadde okuva ng'oli muto? Okay. So n'obeera ng'oli Muganda eddire ngo ng'ate sayidi y'abamaama? Ne sayidi y'abamaama Baganda. Maama yeddira Nkima Inagawa Anet. Abantu bingi bye beetaaga okumanya okuva gye muli. Baagala okumanya lwaki mmwe muli bwe mutyo nga bwe muli, family ze muvaamu nazo bwe zityo bwe ziri, byajja buzinga biri bwe bityo. Abantu bali nnyo interested nnyo okwongera okumanya ku Mahadi. Babuuza Mahadi wa myaka emeka, comment ezimu zijja nnyingi, abamu bagamba yamala senior 4, abamu bagamba omwana alina emyaka 15, abalala bagamba muto. Twagala obeere nga otuddamu ebyo byonna, then n'ebirala tujja kutunulira ku nkola y'emirimu egyawaka singa oba ng'oli, because omuntu ayinza okuyingirira ekintu eky'omukwano. Waliwo omuyimbi omu yayimba ng'agamba nti kino kiringa nga kiyungu, okitegeera omuka negugira gutya, olina okugumiramu mu kiyungu n'okola kino osigalamu. Ebintu by'okufumba bino biri bitya ku sayidi yo? Tebingaluubirizaamu wadde. Mmere ki gy'osinga okukakasa okufumba n'ogamba eno ogifumba n'abagenda ogirya ne bakkiriza? Ttooke n'omuceere. Ettooke limanyi bulungi liri endagala oba lino eryakaveera? Eriyo endagala. Olimanyi bulungi nnyo? Ani akuyigiriza bino? Maama. Maama yabikuyigiriza? Okay. Ate gwe ng'omuntu osinga kwagala kulya mmere ki? Era ttooke. Nga kuliko nva ki? Nnyama oba binyeebwa. Okay. Mukulu Katiko, bwe tugenda mu by'okulya, kyakulya ekisinga okukolera gwe ku sayidi? Neera kennyini akamanyi akamere kensinga owomerwa. Akamanyi ne bw'omubuuza. Abatulaba olunaku olwaleero tuspendinze olunaku ekyemisana. Ntulaba Rashid nga bw'olaba mu bifaananyi awo engeri gy'afumbamu emmere. So leero tumuguikiriza ng'afumbye emmere ey'omuceere nanva ki? N'ebijanjaalo. Omuceere n'ebijanjaalo paka kutuuka kulaba ng'ate asaavinga Dokita Katiko nga bw'olaba mu bifaananyi ebyo nga ebigenda mu maaso. Netwagala tubakolere ku program nga tulaba ku by'okufumba sayidi eyo emirimu gy'awaka nga bwe gitambula. Then ate tujja kuba nga tutunulira ne ku sayidi ey'omwana Mahadi. Mahadi mumanyi bulungi nnyo abantu abagoberera program zaffe. Mahadi alina emyaka emeka? Mahadi alina emyaka 2.5. Alina emyaka 2.5? Guno omwaka gwe tulimu gwennyini. Mu gw'okuminaogumu nga 22. Aweze emyaka 3. Okay. Kino nja kibuuza mwenna. Eri abantu abaga Mahadi amala senior 4, Mahadi yaliko girlfriend wange, Mahadi alina emyaka 15 and so on. Bino mubiwulira bibayisa batya nga mmwe tugambe kale taata ne maama eri omwana era abaana batumwiza bagamba ki? Tutandike Dokita Katiko. Kutwaliza wamu kuba ffe tukimanyi ate twabimanyira. Namwe babibogereranga? Bwe bakusanga bagamba batya? Bagamba abamu bagamba kano kato kano kaki kitegera naye nga toli mukulu nga te muntegeera nga ntegeera nga totegeera. Gwe emyaka emituufu olina emyaka emituufu ddala? Na 22. Era emyaka 22. Baba akuzaala mu mwaka kyolo w'emyaka 22. Tena mukaaga. 1996. Ara Rashid gwe emyaka emeka? Nina emyaka kati 19. Gwe baba akuzaala mu mwaka ki? 26. Olwo birthday yo ebeerawo mwezi ki? Ngina kuzo mwezi meka? January nga 2. Ate kati ko birthday ebeerawo biseera ki? Mu gw'omwenda. Si wona onyigo tulimu. Mufudde ekitiibwa birthday yange tegenda yitawo. Era mu gw'omwenda ngenda kuzo mwezi meka? 19. Ngenda kuzo mwezi 19. Deddi. Ya de alero. Ebadde yalero ojjukira nzijukire. Nanti wakuba nanti content ebadde etuwa bansonyiwe
ne bane baba kusonyiwa kone ndi abadde akuba birthday bajerabidde ajerabidde nenga 10 no 27 ogw'omwenda eberawo ddi 27 ogw'omwenda ate osa tugamba 19 nerabidde muko naye nga olistedde olistedde muko kankuyite nga watera okugamba muko ndi fine 27 ogw'omwenda ya obona ku lutuufu tolumanyi ndumanyi 27 ogw'omwenda ogenda baweza emyaka 23 oba 22 bampeza 23 ogenda baweza emyaka 23 nga 27 ogw'omwenda ogenda kuweza emyaka 23 akati oyengereyo maaso ne Mahadi abaga Mahadi wa myaka 15 bana ero yo mwana yamala senior 4 simanyi omwana muvubuka obadde gwabadde akyatunyonnyola Mahadi muto mwana muto just entegeera eri waggulu y'abantu bakulu yawo kati abantu ne balowooza nti nno mukulu naye muto kuba ne Asir Mahadi si mwana wange namusanga ng'ali noono okay naye tekikiriza kukuba nti aba mwanawo neera mwana wange kuba ne saawa zino mwana wange ate mwana wange kuba ne baana banne bajja ne baana balina abalala bajja okay alhamdulillah blessings winde okuva eri Katonda omwana alina emyaka 2.5 bwogambye noga birthday yebaawo mwezi Ogw'okumi owamuzaala abantu bagamba kyabaga omwana oyo muvubuka omwana n'emyaka 15 omwana oyo mukulu yamala senior 4 omugambo guli ku internet okugutotomoka eri omwana kyemanyi abamu boogerayo bati olw'obwongo bwe balaba nga ali sharp bw'omugamba kino akyanguyira n'olw'enkula ye kale talaga nnyo ng'abaana bato nti ndi muto yeeyisa kintu kikulu naye ebyo bya bulijjo kuba naffe babitugambanga nga bagamba bati ng'oli akutunuulira n'agamba kati olowooza oyo alina emyaka emeka tali mu myaka nga 2 olowooza ng'olwo olina muto mu myaka nga 9 7 olwo neeyisaayo kale era Mahadi yakulira ddala nga nze enneeyisa yange bwe nnali nga nkyali muto era naye we yeeyisa gwe tomulaba waabeera ne bato banne si omwana ali awo nti ayagala nnyo bino ebyokweyisa ng'abaana abato nti ndi muto ono omuto kyali okukola nange kankikole amanyi asobola omugamba nti nekyo kyokola kibi n'akimulaga nti kibi ky'olikola omwana yabaaki omukono ezo nazo comments zibaddewo nyingi balaba omukono gujabaaki omukono gwajja yali ayimiririra ku bintu kati yali ali mu nnyumba nga nze ndi wabweru namuleka yeebase kati obuliri nali mwalidde wansi we yazuukuka bino abaana bye baavula speed yajja nga ndi kufumba kuba nali maze obega emmere lyali ttooke nga liruddeko nali ndibeze nti wanaazuukukira nga tulya kuba yali era anaatera ozuukuka nga ngeze ekiseera nti anaatera n'embega ebeera weewole we yayavula yajja speed n'ayimiririra ku katebe waggulu emmere eri wansi yali tanagiraba mu kutuula ng'agirabye yakubamu bukubi mukono ne guyingiramu munda mu ttooke lyamubwabula bweriti ne limukwatirako jjukira olususu lwali lukyaliko obwa bbebi ne yeesiimuuliza okwo nagenda otutuuka nga already tewali kyenyinza kukola olususu lugenze n'ettooke so ndowooza ababuuza bino byonna tugeza kulaba nga tubaddamu ebimu ku bibuuzo nga buyinza okugenda mu maaso okubanga ate awo obiwulira bulungi nnyo ebintu by'emirimu obisanze otya muntu ayingira bagamba obufumbo kibanga kiyungu
and so on emirimu enkola y'emirimu eri etya gwe biki byosobola okukola biki ebiyinza okukalubirira bwe bityo tugende nnyo nga ebiyinza okunkaluubiriza ekyokufumba tekinkaluubiriza osobola ofumba bulungi nnyo naye ekisinga okunkaluubiriza ennyo kale mazzi tosobola gasitula ekidoma ky'amazzi tokisobola kyogamba sikisobola lwaki nsobola ka lita 10 naye era nako bwe ngenda ennyo nga nsitula jjukira banongoosa olutindo luba lunnuma lutuuka ekiseera ne lutandika okunnuma n'okwoza wenjoza engoye nnyingi olukindo era lutuuka ekiseera ne lunnuma naye tukulaba ngaokunkumula dansi bade manyi dansi ono wenyenyenyo ne lufuna obuzibu dansi talina kyalukola dansi sijja kulimba nange nkyewuunya dansi ate ye talina nnyo kyankosa okay kiki amaanyi agasindika omwana agakubula ne balyoka bakulongoosa bulongoosa lwaki gwe tewasobola kusindika nga bakyala abalala abasawo baŋŋamba kuba natuuka ekiseera ng'omwana gano amazzi agabeera ku mwana nga gamuggwako wasooka kusindika nga kugamba sindika kale nga terunaba kunnuma nnyo just nga luliraga signs nti ogenda kuzaala nga amazzi gaggwako ku mwana ne baŋŋamba nti omwana ajja kwoera mu lubuto ayinza okufiiramu ne baŋŋamba nti tukole ki katukulongoosa oyinza obutasobola kukola kikusindika mwana ate n'amagumba amafunda ne basalawo ne banongoosa kitegeeza bino byasindika gwe tuwabigeza ku time bwe yatuuka basala busazi okay lwaki nga baba bagamba amagumba amafunda abantu abamu bwe babeera bali oba omwana aba munene okusinga abantu abamu kale kuba gye bali n'abawanvu be nalinga nabo mu ddwaliro nga muwanvu akoma muli naye era nga bamulongoosezza ng'ebintu biganye okay ekibuuzo kati koolwa omuntu ajja okwebuuza agambe ye lwaki mmwe muli bampi nnyo agamba oli mumpi nnyo ng'obulamu bw'ensi eno ne mba nga temuli artist yaddeko oba buwanvuko nga ffe olowooza kiva ku kikatiko kintu ekyo kiri nti nze ŋŋanze kijjango Katonda yasalawo asalawo nagamba kibeere bwe kiti ne bwe kiti kuba olaba omuddugavu asobola ozaala namagwe omuddugavu nazaala omuzungu nazaala namagwe nga balaba nti nti alinga omuzungu naye namagwe just Katonda yaba asazeewo nekijja naye apart from that bwe kiba kizze kyekiba kizze ate tokitwala nti no oba kibi guba mukisa obago nze olumu ngutwala nga mukisa gwa Katonda naye nze ekitwala nga mukisa gwa Katonda tibwotunulira ewaka mu family ku taata ne maama tekuliiko mumpi tekuli ate bwotunulirako mu bafamily abalala abafamily nti omuntu nga wakikula kyesi nti mumpi naye ng'olaba alina omu nti mumpi naye kujja wange kale jasi ndowooza oba ekiyinza omulaga omutwe gwe oba munene mukko naye nga si mumpi muwanvu si muwanvu oba bumpi obuli nnomo so si mumpi nga mmwe nti bayita omuntu bagamba ye omusajja mumpi mukko kuba ne taata ndowooza kumpi yalinga yenkananga gwe pozi taata taliyo yafa sinti yafa yagenda kukyalirako Katonda ate ebigambo bikutegeeza okufa bingi kyalya Katonda yagenda kusoma koosi ya ttaka yakkiririrwa Ssenkaaba bingi gendako omulamuzi waffe afa oli mbi nsaba Katonda amulamuze ekisa
afa ng'oli wa myaka ng'emeka? Nani P6. Wali okyali muto naye obijjukira moment ezaaliwo zonna. Okay. Maama ye wali yoli gwe nanjogera naye tuli ku ssimu. Ye alisaidiwa erimbala liri ewala mbala Bushendu Entuha. ali wala baaba wawanvu era naye ali nnomo nga abantu abalala. She's a very good woman. She's a very good woman. Okay. Naye newo mulaba nayo kanyini osogamba nti nengamba ki baleko otya n'otandika okugira ne mugamba gye baleko. Okay, tuline Dr. Katikani family lwakuba omutwe yeebaseemuuko Rashida gundi ani Mahadi tunyumyanyume mutuwayawayamuuko tugenda bantu ba step ku step kimu kyonna maaso kolimbe mujabanga mubimanya byonna. Rashida tegwe okusaidi gwe wamu abantu balaba otya aba family ya mama n'abatata abamu bamanyika abawerawerako. Abewatata sina nnyo bimanyi. Kuba ekibuzo kijja kujja lwaki ggulibwa otyo tolinganga muwanvuko ng'abawala abalala. Ekikula nakulanga maama. Mama naye ali bw'atyo. Maama muyimira ne mama wo mwenkanankana oba omusingako bakusingako. Kale maama ye munene. Naye wano mu buwanvu. Mu buwanvu era otusanga oyinza okugamba tuli ba Luganda. Era basinga wenkyalayo bamuyita bakumubuuza nti oyo Muganda muwala wo. Abaddamu kimu nti oyo muwala wange. Kale ekikula kino kyava bujjajja. Owa saidi ya maama. Ne jjajja wazala mama wera ne mama wa mama wange. Abajjajjaawo. Yali yakulanga ffe. Kyegezera waliyo n'abalala era mu family bwe batyo. Kale abasinga baggwayo naye simanyi. Ye yaŋŋamba bw'atyo nti jjajja wange yali yenkananga. Okay, bate bamanyi kyavaanga kuki? Oba ebyo tewabigenda mubuuza nnyo. Saabimubuuza nnyo. Just yaŋŋamba Katonda ye yatonda bw'ati. Nga bw'olaba Namaggwa ye baamutonda. Nga bw'olaba kale nti abamu babazaalanga abamu nga tebategeera bulungi bakasiru. Kikula Katonda bw'atyo bw'aba asazeewo. Waliwo ebiseera ebimu malwaliro eyo ku magombolola watera kubayo abantu abamanyi nti onaliko obulemu notaliiko obulemu nakola bwatyo ntakola bwatyo. Mwemulowooza mmwe nga bwe muti bwe muli babayitwalire mu ba disabled abantu abaliko obulemu oba like mu just mwali mukiwulidde kuba muli just bampi bumpi naye temuli ba disabled? Tetuli ba disabled. Bakibanyonyolako? Kubanga abasawo nabo bakitunnyonnyola. Tetuli ba disabled, just kikula kyaffe bwe kityo. Okay. Kino mumuyinza kyenyumirizaamu n'ogamba nti owaaye tewali kubooli wadde waliwo abavoola oba bakola batya nenze nenyumiriza mu kikula kyange nga nze Rashid oba nga nze katiko osobola okwenyumiriza mu sayizi yo nga bwotyo bw'oli n'otagamba singa nali muwanvu nnyo nga Sonko. Mbadde nsaba nsooka ntuusa obubaka buno. Okay. Bano abantu abali mu kikula ng'ekyaffe. Yes. Temulemererwa mwekkiririzeemu tusobola. Kyenjala osooka otuusaako. You can. Because we can. Okay. Kisegeera. Bw'obanga osobola okuba ng'olina emikono, ng'olina amagulu, ng'olina obwongo obukola. You can. Just as long as nti ekisinga otunafuya nti emibiri gyaffe gibeera mu wiiki giba minafu mungu. Gibeera minafu mukko n'amagumba gaffe gabeera minafu mukko. Naye tewali kye tutasobola. Naye nga sijagamba nti we are disabled. But we are normal. Tuli active. Ate tuli perfect. Ate mutegeera bulungi nnyo. Ate tutegeera bulungi. Dakika mmeka okayidde? Okay, tulina Dr. Katiko wamu ne Rashida.
ojja nonya ku TikTok account Dr. Katiko ojja mufuna ku TikTok Rashida era kasote kama Rashida Yugi era nayo jabba mufuna bulungi nnyo ku mukutu ogwa TikTok. Ebigambo byogedde olina kyoyongerezaako ku message eyo gyaweereza? Sirina nnyo kyamaanyi naye nyongera just kuzaamu maanyi eri abo abaakulanga ffe ng'otegeera bulungi kubanga tewali kyotasobola kukola. Buli kimu ekyemalira omwanvu kyakola osobola okukikola. Tebagwamu bugwi maanyi na ssuubi. Era nze nkyeyagaliramu Katonda kye yantonderamu. Ekyo gamba nti okyeyagalira? Emikisa mingi gye nfunye nga omuwanvu ali ewaka nga muwanvu kyatasobola kaŋŋambe nti nze nina obwongo obuyiiya amangu nasobola omanya nti nno guno omulimu sigusobola nsobola guno. Guno sigusobola nsobola guno. Ate Katonda n'agenda n'ampa n'ekitone ekya entertainment. Ate nange ne nkikozesa era ne ndaba nga nkifunamu ne nkyeyagaliramu. Katika information eyo yo Katiko wasoma paka kilasi? Natuka mu yakuna. Otuka musini yakuna? Ate Rashida? Nze nakoma mu yakubiri. Musologezako passinga information eyo olulimi olunyanyi nga tulukyusizaamu kati oba kwalisa olubayo abantu abaliyo nga baluya luzungu basobola okuwulira information eyo. Dr. Katiko. Soko benga tulyamu ekingereza tulabe. Nantu bagamba mu kamera. Nga help people. Osobola okuba as in introducing. Information eyo otugambye nti abantu abali eyo amulinga nga ffe temwenyooma ogitegedde gyo twadde. Okay. People who are there, you're in the same size like us. Don't be there. You say, I can't do this. I can't do this. Ngogatawo Rashida onibyo byanye. I can't afford myself. I can't stand up for myself to do the work to afford myself. But you can do about your knowledge and you work hard. Please stand up. Do what you can do. Because for us, we are doing what we can do. As long as you have knowledge. As long as... What self-esteem? Yeah, self-esteem. Mulingo omuntu noberanga wekkiririza. Believe in yourself. Wenyumiriza mu ekyo kyobero lingo omuntu. Believe in yourself. Size eno ng'omuntu gyobero oba this not being disabled. Toba nti oliko obulimu. Na kubadde ate waliwo n'abaliko obulimu kuba lwa bagamba nti disability is not inability. Kati size efaanaganako ng'eno si nti n'omuntu abeera aliko obulemu obula just kiba kikula kya muntu abeera nakubadde bagamba nti osobola okuba ng'oli somehow weak muuko nti ebintu ebiyinza okukalubirira gamba nga okusitula ebintu ebizito anti so noito nate okudduka emisinde musobola okufumya ddala emisinde singa wabawo ekibwatuse bwe kiti nti kati esasi libuvuze tulina tuli mbeera tonkanga gwe emisindo gifumukira ddala bulungi tonkanga nga wali obumwezi kati so bwe bityo bwe biri tulina Dr. Katiko ne Rashida Yugi twagadde tukwateko ko side eyo tulabe obulamu bw'abantu bano bijja bitya bibeere bwe biti inshallah Katonda wana abantu akkiriza tujja kutambula tubeere nga tutuukako ku bifo ebyenjawulo for example bokukyalako wa side ya mama wa Rashida oba mbajjajjaabe ne side wa Katiko just like nga tugenda tubabuuzaako n'ongongera okufuna oba abakugu ab'enjawulo nga batunyonnyola ku nsonga eno bano nga we bali. This is the first couple okutrendinga nga abantu bafaanana bwe bati nebeera nga ate yingira mu ggwanga Uganda wano era ku mikutu emitimbagano especially TikTok couple netambulira ddala bulungi nnyo era views kweziri so musooke mwongere musabe n'abantu okuba followinga n'emirimu and so on.
tweyanziza nnyo abatusapootinze abatuwagidde tusaba temujjanga okwo mweyongere mu maaso Mungu yalimanya kyalibawa era ku TikTok yange nkozesa Rashida Yugi era aneetaaze ku mikolo atwetaaze ku mikolo ebifo ebisanyukirwamu abayimbi abalina ennyimba zammwe nga mwagala tubakoleremu challenge abalina video abayimbi nga mwagala tubeeremuko tulina management bw'ogenda ku TikTok yange kwenyini eriko Rashida Yugi enamba kubayo kweri oba weetaaze ne mu inbox yange sobola okwogera nange. Okay, Dr. Katiko. Mwongereza akawo. Sooka okweyanza n'okusiima abatwagala n'abatusiima ate n'abagenda otwagalira ddala basaba mukuma omutima ogwo mutuwagalire ddala mutusharinge mutulaikinge. Oyina emikolo oyina video challenges oyina gundi skits za TikTok oyina ne filimu kuzanya mizanyo zino katemba biki eyo art tumuyina tusobola omuzanyiramu nsaba mutwagalire ddala nsiimira ddala genda ku TikTok ya Rashida Yugi eyange Dr. Katiko DR Katiko bambi mutwagalire ddala bwe mutuwa amaanyi naffe ge maanyi ge tukikola ki n'obwagazi bwe twenyumirizaamu ne kyetukola ne tukola ki ne tukyagala ne tusiima ne tweyongera okukikola ki okukyagala mwebale nnyo mwebale ddala. Okay, nzi Sonko Muhammad tongero bajukiza ntukola airport pick up eri gwena atambula kuma wano mu ggwanga erya Uganda. You can contact us ku namba za simu zolo ku screen yawo 0709794729. Waliwo namba ya MTN eri 0782952525. Ojabanga tufuna bulambalamba tukutambuze from the airport paka ewaka ewamu ku mulyango bonaba ngokomawo mu Uganda enaba ezo sanyo kobera ate okozesa ojobukinga bukyali onagero ntuka ku kisaawe nsinja kuba wendi atonza no gamba Sonko obero jja wone kati ku kisaawe mu nkime so ga Sonko obero jja wone Rashida ku kisaawe mujje mu mpikinge ngenda waffe bayita yo jindi nawo ali eyo ngoyaga tukupikinge no mukuba enganda zo baba family yo asobola okujja ne tujja ne tukukima ku kisaawe na welcoming ne tukuzze wakabulambala maso for airport pickups zikole dala bulungi nnyo mutuwe emirimu tambula n'omuntu omumanyifu obeere safe. Kale Professor Kaide yali emabega wa kamera nyiza obutasuka olunaku olwaleero ompya subscribing ku YouTube channel yaffe nusolobera nga tukwasaganya ensonga zibeere nga tezigenda maaso. Abakulu babanyonyodde bulungi nnyo alina kyonna kyayinza okubeera nga ate abokyaye ekikwatagana n'emirimu oyina birthday oyina graduation and so on. Alakoro mwira bidubaga manti munne wa munatya watu balina okumanya nti eno couple okyegera oba family etambula egenda maaso. Mwabali eyo waliwo messages entero ndaba nga zigamba ziti nga zigamba simanya Rashida oyo abaami kyemulina omumanya ono nakyala ali contented ojja kuddeeyo mwesome mulowooze nti tuli mbyakiyaye ebyaddala tuli mu serious we are in serious relationship tweyagala wamayongereza akaawo era kyekyo kyenyini kyategeezeza abali eyo nga mulowooza nti munaatwawula munaatulemesa era abamu mbalaba mu komenti nti Katiko tuwe ku mukazi wo mukazi wo baagala abazikemu nko mugwe abali eyo nga mulowooza nti naakemebwa mangu nedda kyo tekisobola kubaawo era tekiribaawo.
ate waliwo ebyenfuna omusajja ayinza ova eri ng'alinamu akasente n'asooka akwokyayo awo n'akwokyayo. Ekyo sikisobola. Era abasente nabalaba n'abatalina nimbalaba. Okay. Katiko oyinza mugamba ebigambo ki nga tumaliriza oyinza oga nti Katiko munnange ndina kankusibuze n'ebigambo bino ekiro ky'olunaku olwaleero. Nti mwagala. Oyo mutunuulira kati yenye mpozi kati balisalako batya kati waka mushroom si kati dokita doki soko bangi linyalisalaka mugambe ebigambo tumalirize. Ye dokitari. Dokita Dokitari. Mugambe. Baby dokitari. Nkwagala nnyo. Era nkwagalira ddala lubeerera budde bwonna. Dokitari komyawo ebigambo tulabe. Nankomyewo. Omulungi wange. Mama Africa. Mama bulamu. Wanje. Ndakwagala. Paka kuwulira bwo. Ng'ovudde ku biri ebyabayaaye. Ye gwe mutuufu. Waliyo n'abalala batali batuufu. Kale nze Sonko Muhammad tujja tukoma mu kitundu kyaffe ekirala. Tugenda koma ngo tubalaga ebintu ebyenjawulo. Side eno enkola yaabwe y'emirimu ebeera etya, abantu bano bakwatagana batya, buli omu yakulira side wa bizze biyita. Tugenda tambula step ku step tubeere nga twongera okubawa paka you never know gye tunaaba tugenda mu maaso eyo. Ekinaabayo emikutu gya TikTok bonateekamu Rashida UG Joboli side eno, bonateekamu Dr. DR Katiko ojja kuba ng'olaba side eri. Nze Sonko Muhammad amukutuguta ndikosinzira okubeera ate nga nkuweereza olunaku olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 oba noti 7 8 2 9 5 2 155.